Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga UNEB olwaleero kifulumizza ebyava mu bigezo bya siniya ey'okuna ebyakolebwa omwaka oguwedde. Buno gwe mwaka ogwokubiri nga abayizi ba siniya ey'okuna batuula ebigezo ku nsoma empya emanyiddwa nga eya competence based curriculum. Abayizi b'omwaka guno bakoze bulungi okusinga bwe gwali omwaka oguwedde. Abayizi 4,886 bafunye result 1, abayizi 1,191 bafunye result 2, abayizi 13 bafunye result 3, abataakola bigezo bali 2214. Ku mulundi guno abayizi basinze okukola ssomo lya CRE ng'abayizi abaalikola 29,153 abafunye E bali ebitundu 3.6, abafunye B bali ebitundu 17.9, abafunye C bali ebitundu 64.9, abafunye D bali ebitundu 12.4, abafunye E bali ekitundu 1.1. Essomo erizeeko okukolwa lirya geography nga lyakolebwa abayizi 4,987 ng'ebitundu 3.4 bafunye E, ebitundu 19.7 bafunye B, ebitundu 58.1 bafunye C, ebitundu 17.2 bafunye D, so nga bafunye E bali ekitundu 1.7. Essomo eribadde eryokusatu okukolebwa obulungi lye ly'Olungereza nga lyakolebwa abayizi 4,975 nga bafunye E mu ssomo lino bali ebitundu 3, abafunye B ebitundu 17.6, abafunye C bali ebitundu 5.6, abafunye D bali ebitundu 26.8, abafunye E bali ekitundu 1.9. Essomo lya Art and Design lyerizeeko okukolebwa obulungi ng'abayizi abaalikola 4,167 ebitundu 2.3 bafunye E, ebitundu 17.4 bafunye B, ebitundu 69.6 bafunye C, ebitundu 10.4 bafunye D, n'abafunye E bali obutundu 4. Essomo erizeeko okukolebwa obulungi lya mathematics oba okubala nga lyakolebwa abayizi 42,899 abafunye E mu ssomo lino bali ekitundu 1.5, abafunye B bali ebitundu 22.8, abafunye C bali ebitundu 2, abafunye D bali ebitundu 10.9, so nga bafunye E bali ebitundu 2.7. Bw'abadde afulumya ebyava mu bigezo bino, ssentebe wa UNEB Dan Odong ategeezezza nti mu kusooka ensomesa empya yasimbibwa ekkuuli bannabyanjigiriza ab'enjawulo olw'ensonga ezitali zimu ekyabasindiikiriza okukola okunoonyereza okulala ku birungi n'ebibi ebiri mu nsoma eno. The methodology we used, Mama, was face-to-face interviews which we held with 44 head teachers and focus group discussions which were conducted with teachers and senior 4 learners in 171 secondary schools across the country. Agamba nti erimu ku byazuulwa abakulu b'amasomero baategeeza ng'ensoma empya bwekyusizza ennyo endowooza y'abayizi n'engeri gye balabamu ebintu nga kino kireetedde bangi okukola obulungi. The current learners demonstrate stronger problem-solving skills. That is, they can reason and analyze, they can do research on their own. Mu kunoonyereza kuno kyazuulwa nti ensoma empya eyambidde ddala abayizi okusaba bye basoma mu nkola. Learners' projects can be categorized into farming. In other words, doing mushroom or vegetable growing, establishing nursery beds, making organic manure, beekeeping, and also making pesticide repellents. Ensonga endala efudde ensoma eno ey'omuwendo kwe kubanga kati abasomesa tebakyasobola kwebulankanya ku mulimu kubanga okunoonyereza abayizi kwe bakola kukaka abasomesa nabo okunoonyereza basobole okuwaŋŋana amagezi n'abayizi ku nsonga ezitali zimu mu kibiina. In one school, a teacher said, "Now, when you go to class, you have to be prepared. You can be challenged by the learners who had already researched on the topic." Ebivudde mu bigezo by'omwaka oguwedde biwadde Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni essanyu bw'ategeezezza nga kati abayizi bavudde mu nsoma ey'abakulembeze b'amatwale. Uganda's education system has accepted this revolution where the normal secondary school curriculum emphasizes academics alongside practical skills. Minisita era ategeezezza nga bwe kitakola makulu omwana okumala okusoma nga talina kyayinza kukola
nti okusoma okw'ekikula kino kuba kwa kwejalabya. Going to school and getting out of it without tangible practical skills which one can use readily to improve one's livelihood is a luxury we cannot afford and a waste of time and money. Olw'ebituukiddwako ategeezezza nga gavumenti bw'etandise ku ddimu ly'okukyusa ebyenjigiriza ku mutendera gwa primary ne A-level okufaanagana nga bweguli ku O-level kisobozesa abayizi okufuluma nga ba muzinzi era ab'eggwanga be lyetaaga. I have no doubt in my mind, therefore, that as more of our children go through this competence-based education system, they will become wholesomely liberated, and so shall Uganda. Ku bayizi abatasobodde kufuna bbaluwa ya siniya ey'okuna ku mulundi guno baweereddwa omwaganya okuddamu okusoma okwawukanako nga bwe gwali omwaka oguwedde UNEB bwe talina nteekateeka yaabwe. For those who will want to try again, the board has taken the decision that their continuous assessment and project scores submitted for Senior 3 will be used so that they do not have to get back to Senior 3 as has been feared by some of the stakeholders. Okusunsula abayizi okwegatta ku siniya ey'okutaano kwa kubawo nga 18 ne 19 omwezi guno olwo olusoma lwabwe lutandike nga 5 omwezi ogujja. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.